weewaawo akati twagala tulabe obulangira kye ki era omuntu omukopi yaani, kubanga abantu abasinga bagamba tuli balangira ate oli n'omuyita omukopi oli n'abeera nga tayagala kuwuliriza kumuyita mukopi. Akati twagala tulabe obukopi kye ki, omukopi kye ki oba omukopi yaani, era twagala tulabe nti obulangira kye ki. Akati bwe tuviira ddala ku butonde obw'olubereberye oba mu biwuka bye tulaba, enseenene nnangira era ab'enseenene balangira okuviira ddala ku lubereberye lwa Katonda, kubanga enseenene kiwuka kikulu nnyo mu biwuka ebigwa mu ttuluba ery'obutonde bw'ebimu ku Katonda bye yatonda, kubanga ekiwuka kye kiwuka ekikulu mu biwuka byonna, era ndowooza enseenene oli ne bw'aginoonyerezaako tasobola kugimanya buvo na buddo, wagy'eva wagyesibuka, batono abasobola okugirambulula. Kakati twagala tulabe abantu abayitibwa abalangira be batya. Kakati tuyina abalangira ab'eŋŋoma, abeddira eŋŋoma, ate tuyina abalangira abeddira enseenene, ate tuyina abalangira abakolerera obukolerezi obulangira. Ne tujja tuba n'ebika abantu abasinga ne bagaa nti ekyo ekika ky'abakopi, ate abalala ne bagaa nti ekyo ekika ky'abalangira. Naye abaffe mubirinamu enjawulo etya? Kakati osobola okubeera nga oyina ew'omugagga w'okola, okitegedde, ew'omugagga w'okola omuweereza, olunda embuzi, olima mu mmwanyi, kyokka abaana baawo baba bakutwala nga oli mukopi kubanga kitaabwe mugagga, alina ensimbi, abaana batuula ku mmeeza, bwe yajja okukolawo otuula ku lubalaza ng'oli emmere, oba mukopi. Kyokka nga singa okola ne weenunula n'ofuuka nga famire eyo, ate bajja kuyita mulangira. Ebiseera ebisinga obungi tulaba bakabaka babanga tebalaba omukamwa, bakabaka babanga batuula ku buliba, bakabaka babanga bakongojjebwa bukongojjebwa. Naye omuntu okufuuka kabaka kati katugambe ku bwakabaka bwa wano mu Buganda, baalwananga ne bajjako kabaka aliko, kyokka bwe yatuukanga ku buwanguzi n'atuula ku ŋŋoma, oba n'atuula mu ntebe ye, awo nno olulyo lwavaamu ne lubeera nga luyingidde obulangira, era nga balangira n'abambejja, kubanga abantu ab'olulyo lwa kabaka oyo yabanga awangudde entebe eyo babanga tebajja kuddamu kuyisibwamu maaso, kubanga afuga mu ntebe ye kabaka, ate muntu waabwe oba mwana waabwe oba muzzukulu waabwe oba muganda waabwe. Era nga kabaka bwe yagendanga ku mikolo, baganda be, baana b'obulenzi n'ab'obuwala baatuuzibwanga ku mwanjo mu ntebe ez'ebitiibwa, era nga tebaddamu kulabwa mu kamwa oba kuyisibwamu maaso. Ebiseera ebisinga obungi kati njagala okubawa ekyokulabirako nti oba kati katugambe nti Ssebuganda Namuguzi mu kika ky'Abempologoma. Kika ky'Abempologoma kyali kika nga bwe kiri nti ky'Abampologoma, naye ebyafaayo biraga nti Namuguzi bwe yatta empologoma, kabaka yaliko ebiseera ebyo ndowooza yali Ssekabaka Kintu, n'amusiima nnyo. Ate n'ekisolo kino eky'empologoma kulaba nti kabaka asobola okuteeka empologoma, oba n'olaba ekifaananyi kya kabaka
wansi nga waliwo empologoma, waggulu waliwo engo eddiba lyawo libeera mu kifuba kya Kabaka. Akabonero oba ekikolwa eky'okutta empologoma kyamufuula muzira. Kyamufuula muzira kubanga bw'amala okuleeta empologoma ng'agisse, ebiseera by'amaanyi gaali mangi, omuggo gwagikuba gwavaamu jjinja, gwavaamu ejjinja. Ejjinja ebiseera ebyo waabangawo ebintu ebyewuunyisa kino nga kisobola okufuukamu ekirala. Ate empologoma eno Kabaka n'agisiima nnyo. N'olwekyo olw'obuzira bwe yakozesa n'ebimu ku byamagero bye yakola n'ebitundu bye yakolerera ennyo Obwakabaka bwa Buganda, n'atongozebwa n'ayitibwa Ssebuganda, n'aweebwa erinnya erya Ssebuganda. Mu kaseera ak'erinnya okuweebwa Namuguzi nti ggwe Ssebuganda, ekika ekyo kyali kimaze okuyingira ettuluba eri empologoma ennangira. Akatuntundu akookubiri, Kabaka ayinza okuba nga ayagala okuwasa, n'awasa mu kika ky'Abengabi, omukazi. Akati ab'olulyo lw'omukazi bwe baba bayingidde ekituntundu ekyabalangira, kubanga Kabaka wonna w'anaabanga akyadde ng'ali ne Nnabagereka oyo, ab'oluganda lwe tebasobola kulekebwa bbalira, entebe zaabwe zibaawo nga ziteekeddwateekeddwa okutuula ku mwanjo, kubanga be balina afumba eri Kabaka. Obulangira obumu bwajjanga olw'okukola ennyo, okukola kaweefube eri Obwakabaka, Kabaka n'abatikkirako engule ez'enjawulo oba okubatongoza ga nti ono afuuse musajja wange, ku ttaka lyange muwaddeko mayiro. Obukopi bwe buzaala obulangira, ekyo mulina okukimanya. Oyinza okugaa nti tuva mu famire ennangira naye nga muli baavu bazibu, nga buli wabaddeyo emikolo mwe mwasa enku ku kyalo, mwe mukolerera abagagga, obwo bwonna tubuyita bukopi. Gwe ne bw'obeera ng'ova mu famire ennangira oga nti ewaffe tuli ba kika kirangira, bw'onooba teweefuddeeko, bw'onooba teweekoleredde, ojja kubeera mukopi. N'olwekyo ebika ebisinga mu ntandikwa yaabyo oba mu makkatikkati, ebika ebyo nga wakati nga bitojjera oba nga bitambula, ebika ebisinga byayitabanga obulangira okusinziira ku bajjajja baabyo, abataka oba abakulu b'obusolya, engeri gye baakolererangamu Obwakabaka n'ebyo ebyavangamu amatendo eri bakabaka. Kabaka okuwasa mu lunyiriri olwo olw'ekika ekyo oba okukozesa ennyo kaweefube, Kabaka n'abasiima, n'abaako ebirabo by'abawa oba n'abaako amadaala g'abawa. Abamu bwe batyo bwe baayingiramu obulangira. Obukopi bwe buzaala obulangira, obuddu bwe buzaala obwami. Kozesa amaanyi, kola ng'omuddu mudda, olye ng'omwami. Era nammwe mwenna abaliko empewo oba abaliko lubaale ng'akuluma, tojja kuggwanga mu kwolezanga banno ngoye, mu kulimiranga banno, mu kkubiranga banno pulaani. Omuntu yenna yenna bw'oba teweefuddeeko, ojja kubeera mukopi, ojja kubeera muddu, kubanga ssente bwe zikubula ojja kugenda okunaamirize ku mulirwano basabeyo akalimo. B'osabye akalimo, bo essente kwe batoola bakusasule, kiba kitegeeza nti basobola okufuna ekyokulya n'ekyokunywa, okufuna we batudde, gamba nga amaka, okwetuusaako bye baagala. Kyokka ate ggwe okwetuusaako ky'oyagala olina kugenda mu maka omwo n'osabawo akalimo, oba kwera mu luggya, oba kulunda mbuzi zaabwe, oba kubatemeranga mavuunike. Kyokka singa okola n'ofuna ssente, naawe bajja kutandika okukunoonya
okukweguya okwagalako ebibyo. Abanajjanga ewuwo bajja kuyitanga ti gwe olira ku kaliba, obulangira kulira ku kaliba, obulangira bakolerera bukolerere. Era wewava enjogera egamba nti obulangira olina kubukolerera, bw'onoba tobukoleredde ojja kujoogwa buli asanze. Omuntu atakoleredde bulangira oba mukopi, okitegedde. Ekituntundu ky'okubeera obulungi oba ekituntundu ky'okulira ku kaliba waliwo ekikolerere. Ekituntundu ky'obulangira kikolerere, okitegedde. Kyokka ate eriyo abalangira ab'eŋŋoma nga bo balangira ba ŋŋoma, abo twaboogeddeko nga kiva ku lubereberye lw'abajjajjaabwe, abalangira ab'eŋŋoma. Ate ne wabaawo obulangira okuva mu matiribona, abantu ge baayitanga mu eri abo ababasinga gamba nga bakabaka ne babasukkulumya, okitegedde. Ekituntundu ekyokubiri nga kabaka bw'anajja n'awasa mu kika kyammwe, kubanga tulaba ebika ebisinga obungi, ab'ente bava mu bbendobendo lya Rwanda, ab'embogo, ab'enkima, ab'engabi bava mu bbendobendo lya Tanzania. Tosobola kuŋŋamba nti abantu batudde wano olinaga nti neddira ngabi waffe tuli balangira. Okitegedde. Kakati obukopi n'obulangira batono nnyo ababunnyonnyola. Omuntu omulangira y'atya era obulangira bw'atandika ddi? Tosobola kuŋŋamba nti weddira mpologoma nti oli mulangira. Obulangira obwo bwa jjo. Kakati tujja kugaa nti ku mulembe gwa Ssekabaka Kintu atongoza ab'empologoma okubeera nti omutaka oba jjajjaabwe ye Ssebuganda, kitegeeza nti abanga jjajja wa Buganda. Naye kitandise ddi? Yamala kukola ki? Yayita mu biki okufuuka jjajja wa Buganda oba okumutongoza okubeera nti muzira ye Ssebuganda? Era ab'empologoma okutukoga nti mutudde mu lulyo olw'empologoma ennangira. Abaffe kyaliwo ng'ekika ekyo kitandika oba kirina omulembe kwe kyatandikira? Era nanna oba olina okubirondola n'omanya nti twatandika ddi okubeera abalangira, twayingira ddi olulyo olulangira, olulyo olulangira luno luzaale okuva eri ku lubereberye ng'ebika tebinnabaawo. Kubanga tulaba buli ggwanga, kakibeere mu Bazungu, kakibeere mu Banyarwanda, kakibeere mu Banyankole, kakibeere mu Baganda, buli nsi erinamu ekituntundu ky'abakopi n'abalangira. Naye abakopi bajja batya? Abalangira bajja batya? Mu Rwanda tulina ekituntundu ky'Abahutu, tulina ekituntundu ky'Abatuusi. Abatuusi mu ggwanga eryo be beeyisiza ddala mu lulyo olw'abalangira. Lwaki? Nti waabangawo abantu abali mu maaso mu byenfuna, mu ssente, mu kubeera obulungi. Abahutu baakolanga nnyo oba kiyite mu mpya oba mu ndyo z'abano, kubanga baabanga tebalina bikozesebwa oba baalinga balina obwetaavu nnyo nnyo mu mbeera eyo. Omulembe gwa Yesu bw'atumwa nga kumpi waayita beerawo, abayigirizwa be yabanga n'Ab12 n'ebbendobendo ly'Abayudaaya abaali abangi ddala abaamutambuliranga mu nkwawa. Yesu yayitibwanga omulangira. Lwaki? Nti kigambibwa nti mu kuzaalibwa kwe kwali kwa byewuunyo, era kigambibwa nti Katonda mbu ye yali alagidde. N'olwekyo abantu bano bwe yali ajjiridde baamuyitanga omulangira, kubanga abasinga. Okitegedde? Abasinga. Olwaleero tugambe nti kabaka waffe wano bw'agenda e Bungereza eri, tomanya biki by'ayogerayo, tomanya buyambi ki bw'asabayo, tomanya oba afukamira oba tafukamira. Kyokka ate bw'akomawo mu nsi ye mu Buganda, ate eno mubeera musitula musitule. Ayinza okuba mu nsi ye teyeesobola, okugeza ku mirembe gy'Abaamuteesa. Abazungu baabajooganga nnyo ku mirembe gy'Abaamuteesa,
ba basamulekere Mwanga Mutesa Walugembe Mukabya Walugembe biseera ebyo ba Daudi Chwa abazungu babajoganga nnyo era baasabanga nnyo obuyambi mu bazungu era babalabanga nga bakatonda baabwe okutuuka abazungu okujja okuwamba ensi eno bajjanga n'emmundu bajjanga ne ssente bajjanga n'ebikozesebwa ebyamajolobero fano nga twesiba mbugo abamu abanga ebituntundu ebitannaba na kufunira ddala mbugo ebyesiba amaliba amakoola kale n'abazungu bwe bajjanga nga wano balabwanga abalangira era bakabaka ebiseera ebyo baatambulira nnyo mu nkwawa z'abazungu so nga abazungu bwe bajja wano be balangira ate bwe batuuka wano aba wano babalabanga bakopi obwavu bukuyisa omukopi obuteesobola bukuyisa omukopi ate okubeera ne ssente zisobola okuyisa omulangira okitegedde kale nno ekintu bukopi n'obulangira batono nnyo abakinnyonnyola dagina naga nti tuva mu Ssekabaka gundi fe tuli balangira naye Ssekabaka oyo yali agenda okulwana yali atudde mu lulyoki kubanga edda tulaba nti kabaka eyabangako edda obwakabaka oba katugereze wano obwakabaka bwa Buganda edda tebwabanga bwansikirano olubereberye lw'obwakabaka abantu abaali mu sentulo wano ebika nga bitandika okuviira ddala ku mulembe omuwawa obukulembeze bw'obwakabaka bwabanga bwakulwanira bulwanizi kabaka bwe yabanga n'ejjeeri nga balwanyisa engabo n'amafumu kyokka bwe wajjangawo ekibinja ne kirwanyisa kabaka oyo ne kimumaamula ku ntebe bano nga abawangudde oyo yabanga abakulira ng'atuula mu ntebe era ng'atikkirwa okitegedde oyo naye bwe yatuulangako ekiseera ky'atudde ne wabalukayo ekibinja ekimuwakanya ne kirwana ne kikozesa amaanyi ne kifungiza ne kirwana ne kimuggyako edda bwe walwanyisanga kabaka n'omuggyako n'olyo nga oli obwakabaka era ng'otikkirwa akati bakabaka abo bwe bajja nga bajja balwana nga bajja batwala entebe okutuuka ku mirembe gino egizzeewo egy'abantu okujja nga bagunjuka obulungi okulaba ni kati ensikirano gundi ova mu kabaka ki gundi ova mu kabaka ki gundi ova mu kabaka ki ono yasaanidde okulya obwakabaka bintu ebifaanaganako bwe bityo naye sooka weebuuze abaalwana nga ne batuula mu ntebe baabanga bava mu ndyoki kubanga tewabangawo okugamba nti ono yava mu ŋŋoma y'abaalya obwakabaka oli yavanga eri ng'alina ekibinja kye nga kijjudde bulungi n'alwanyisa kabaka aliko bwe yamuwangulanga n'atuuzibwa mu ntebe kubanga bwajjanga ku kabaka nga gwe ofuuka kabaka okugamba nti bano baana ba ŋŋoma nti kabaka bwe yalyanga obwakabaka yabanga ayingidde olulyo lw'omuntu atudde ku nnamulondo oba omwana ow'eŋŋoma oba atudde ku ŋŋoma n'olwekyo olulyo olwo lwatandikanga okuyitibwa olw'eŋŋoma kubanga yalidde eŋŋoma ya Buganda okitegedde yalidde eŋŋoma ya Buganda era bwe yabanga omusukkulumu ennyo nga baga nti abo baŋŋoma kubanga baalyako obwakabaka okitegedde kale nno abantu abasinga tebasobola kunnyonnyola bintu ebyo kubimalayo buli gw'osanga gama tuli baŋŋoma tuva mu Ssekabaka gundi obulangira bakolerera bukolerere obulangira obutonde kuga nti obulangira butonde ababunnyonnyola batono tulina obulangira obw'olubereberye ng'ebika tebinnajja okitegedde kati tujja kulaba naddala mu bika ekika eky'enseenene nga n'ebika tebinnajjanga omulembe muwawa ababaga nti beddira enseenene ennangira ddala okuviira ddala ku lubereberye lwa Katonda ng'atonda ensi era kye kimu ku biwuka ekikola obulangira obukulu mu biwuka byonna era ekikulu ekikulira ebiwuka byonna n'olwekyo ate ab'enseenene teboogerwako nnyo naye ng'ate ab'enseenene bali ku bulangira buli okuviira ddala ewa Mukama Katonda okitegedde olw'ekiwuka ekyo kye beddira naye edda abantu ab'enjawulo tulaba nga abantu ab'enjawulo baava mu mawanga ag'enjawulo mu mambuka Maserengeta mu bukiikakkoono mu bukiikaddyo abantu okutuukira mu sentulo wano abantu okutuuka okufuuka omuganda okugamba nti buli omu muganda wa munne nti tuli ba Luganda tuli Muganda ne muvaamu ekigambo Buganda
omuzungu bwajja Buganda n'agiyita Uganda muve ekintu Uganda. Kati abantu abavanga mambuka mu bitundu ebyenjawulo mu Maserengeta mu bukiikakkono mu bukiikaddyo, abantu abavamu ekintu kye tuyita Omuganda ganti oli Muganda nga oluvannyuma lw'okutuuka mu Central. Abantu abo Obwakabaka balwaniranga bulwanire. Okitegedde, abantu okweyita ab'eŋŋoma kyavanga ku kibinja ekyava eno ne kirwanyisa Obwakabaka ne kibuwangula. Abadde akulembeddemu n'ali Obwakabaka n'atuuzibwa ku Namulondo. Oli mu ntebe mwavudde ono n'agituulamu n'atuuzibwa ku Namulondo. Okuva olwo ab'olulyo olwo ne bayitibwa ab'eŋŋoma kubanga eŋŋoma twagiryako, twatuuzibwako ku ŋŋoma. Okitegedde, olulyo oba olunyiriri ono awangudde entebe y'Obwakabaka mwava oba mwasibuka, olwo eyingidde eŋŋoma. Edda Kabaka bwe yalyanga Obwakabaka, ekika kye yeddira kyamuggyibwangako era n'abeera nga teyeddira kika. Lwaki? Nti yabanga tayinza kwenkanyizibwa bano abantu ba bulijjo. Olwo abantu ba bulijjo babeera bakopi kubanga balina okujja oli n'agamba nti neddira Njaza, neddira Ngabi, neddira Nkima mu maaso ga Kabaka. Tayinza kubeera nga yeddira Nkima ate n'alanya ewa Kabaka nga ne Kabaka yeddira Nkima. So Kabaka yaggyibwangako omuziro. Okitegedde, kyokka amannya tegaamuggyibwangako era nga bw'olya nti Ronald Muwenda Mutebi owookubiri n'owulya nti erinnya lya Mutebi lituumwa bammamba. Ayi Mama bagga nti Kabaka talina kika, Kabaka teyeddira, tasobola kweddira kimu n'abantu bakulembera. Tasobola kubanga ayita ab'ekika nga n'abantu bakulembera bayita b'ebika kubanga ebika biri wansi we, ebika bibye. Abantu bakulembera batambulira mu bigere bye oba mu nkwawa ze oba bamweyalira wansi beddira bika. Kabaka tasobola kweddira kika. N'olwekyo Obwakabaka olubereberye lwabwo tebwatambuliranga ku nsikirano, wabula Kabaka eyaggyibwangako yasigalangayo mu byafaayo nti olulyo bwe ruti lwalyako ku ŋŋoma. Ne waddawo Kabaka eyaddawo baga nti olulyo bwe ruti lwalyako ku ŋŋoma, lwafugako Obwakabaka bwa Buganda. Olwaleero abazzukulu bajja balanya ne baga nti tuva mu Ssekabaka Kyabaggu oba tuva mu Ssekabaka Mulondo oba mu Ssekabaka bw'ati, ne baga nti tuli baŋŋoma abaffe eŋŋoma eyo yajja etya? Olina ga nti seddira tuli baŋŋoma. Obulangira buva mu kukola, obulangira buva mu bunyiikivu. Okufuuka omulangira lutalo. Okitegedde, okufuuka omulangira bakolerera kikolerere. Luba lutalo gw'olina okwesuumusa. Kyokka okulya entebe y'Obwakabaka edda ku kitundu ky'okugirwanira kati ate si kyekiriwo. Olwaleero ensi bw'egenzi yeeyongera okugunjuka n'abantu okukoowa okulwana entalo, kati Obwakabaka ne tujja nga tusoosowaza ezimu ku ezo ennyiriri z'Obwakabaka eziriwo olwaleero eziri ku mwanjo. Etuga nti olunyiriri luno luva mu Mukaabya wa Lugembe owookubiri. Olunyiriri luno luva mu Ssekabaka Daudi Chwa. Olunyiriri luno luva mu Ssekabaka Kamaanya. Olunyiriri luno luva mu Ssekabaka Kateregga. Okitegedde, ebintu ebifaanaganako ebityo. Kati ne kubaako ennyiriri ez'oku mwanjo tuga nti Ronald Muwenda Mutebi owookubiri ava mu Ssekabaka Muteesa. Okitegedde, ebintu ebifaanaganako bwe bityo. Kati olw'okuba nti ensi egenda ekula okusinziira bwe yali, olwaleero ojja kusanga nga Abaganda tebakyayinawo sipeesi ekwata mafumu n'angabo. Omuganda wa leero takyalina sipeesi ekwata mafumu n'angabo kutandika kulwanira Bwakabaka kujja kuno. Naye ojja kusanga nga waliyo abataba bamativu abagamba nti Kabaka omutuufu y'ono, Kabaka omutuufu y'ono, Kabaka oli ye Kabaka, ono ye Kabaka, lulyo lwe lwandifuze, lwe lwandikoze kino. Ekyo tekibulayo mu bantu, abantu okuwanuuza okuga nti olunyiriri lwa Mulondo lwe lwandibadde lufuga. Tekibulayo oli okugamba nti olunyiriri lwa Kyabaggu lwe lwandibadde lufuga. Era tekibulayo okugamba nti Obwakabaka obuliko buga nti ffe tutudde mu lunyiriri olutuufu kubanga bajjajja baabwo baatuulako ku Namulondo, baalyako ku ŋŋoma. Kitegedde,
era tujja kugaa nti Ronald Mwenda Mutebi w'okubiri Kabaka olunyiriri mwava olw'abajjajjaabe baalyako ku ngoma baatuulako ku ngoma era singa tebaagituulako oyinza okusanga Mutebi w'okubiri Kabaka teyandisobodde kulamula Bwakabaka oba kubutuulamu oba kumutikkira wandigenza okusanga nga oba oliawo okusinziira mu maanyi gaabo nga bwandimusaze n'olwekyo aba mutuufu kyokka ate ne bali abalina bajjajja abo abaatuulako ku ngoma nabo babeera bamuwakanya okitegedde naye nga bonna batuufu kubanga oli nga mu bujjajja bwe baalyako ku ngoma ya Buganda era ojja kusanga naye bw'atuula ku Namulondo afuga kubanga ennyiriri nnyingi nnyo ezituddemu Obwakabaka obwaliwo ng'olwaleero zaasirika zijja zitambulira muli bajja balanya twalyako ku Bwakabaka tuli balangira tuli bambejja kitegedde ebintu ebifaanaganako bwe bityo n'olwekyo oli abuuziza nti obukopi kye ki? Omukopi kye kintu omuntu okubeera ssemugayaavu n'otandika okuba nga olima mu mmwanyi za gundi olunda embuzi za gundi gwe tolaba nga wano mu Buganda Abanyarwanda bwe bajjanga ne balunda embuzi ezimu ez'abataka abakulu mu Buganda wano oba abagagga abalinawo abaalina amataka abaalina ebyabwe baalina amalundiro biki kati Abanyarwanda Bakiga Balaalo baki bajjanga nnyo muno okunoonya emirimu so bano abaamuno olw'okuba nti baalina ebyabwe bali abajjanga banoonya emirimu baabaweeranga emmere ku bulagala era bwe baaweeranga emmere ku bulagala baayitibwanga bakopi naye ng'ate Omunyarwanda bwaddayo mu Rwanda balina olulyo olw'Abatuusi n'olulyo olw'Abahutu. Abatuusi bagamba Bahutu nti muli bakopi kubanga Abahutu okuva edda baabanga batambulira mu nkwawa z'Abatuusi. Ne tujja tusanga Abanyankole balimu ebitundutundu bya mirundi ng'esatu oba ebiri. Tuyinayo Abanyankole Abahima, tuyina Abakiga, bonna nga boogera olulimi lumu era nga bawuliziganya. Baawukanamu katono Abakiga, Banyankole bennyini muvaamu Abalaalo, ani tujja tubeera n'Abahima. Abahima baali b'okusingira ddala babeesinganga nnyo ku bulunzi. Kyokka Omuhima ssente ze ye yabanga azirabako awo, amata abeera nago, ente abeera nazo, baabangako nabo ebbendobendo ly'abantu abaabanoonyanga nga batambulira mu nkwawa zaabwe. Kati Omuhima bw'amala okubeera nti mugagga buli kimu akiyina kubanga omukisa gw'Omuhima gwamubeeranga mu kulunda. Be baabeeranga abalunzi abakulembedde mu bbendobendo eryo, Banyankole, Balaalo, Bakiga, okitegedde. Era mwe muva ekintu Abalaalo be beenyigiranga ennyo mu kulundira bano abaalinga ku mwanjo, Abahima abaabanga n'ebyabwe, okitegedde. Kati Abahima bano abaabakoleranga emirimu, ono yawandulanga n'eddusu okusobola okwogera naye era baabeenyinyalanga. Ebbendobendo ly'Abanyankole nayo ne lijja libeera nti Abahima be balangira ate Abanyankole bano abalala be bakopi. Oba ojja kusanga Omulaalo yennyini, Obulaalo si ggwanga, Obulaalo ye muntu eyabeeranga omulunzi, okitegedde. Omulunzi oluusi alunda ente za munne, oluusi naye n'afunawo ezize, n'afuna eddundiro erirye, naye ng'obusobozi abujje ku oli eyabanga n'eggana eddene. Bwe yamulundiranga ebiseera oba n'amusiima nnyo oba n'amuwayo ente 10 n'atandikirawo naye n'afuna ekiraalo oba eddundiro eddene. Obulaalo bwava ku muntu eyalundiranga omulala. Abalaalo nayo ne lijja lyetondawo ng'eggwanga nti abo Balaalo, naye nga eggwanga nti Balaalo teririiyo, wabula Omulaalo ye yakoleranga Munyankole munne emirimu. Oli gwe bakoledde emirimu be baavaamu olulyo lw'Abahima, okitegedde. Kakati mu kintu ekyo ne tujja tusanga nti obulangira n'obukopi naawe enkya osobola okubeera omulangira. Kyokka ate ne wajja wabeerawo obulambe mu bika nti mu lulyo mwe tuva tuli balangira. Obulambe obwo mu bika nga bwatandikibwawo okusinziira mu maanyi g'Obwakabaka agaabangawo, ne jjajjammwe mu biseera ebyo yakola ki?
eri obwakabaka obwabangawo. Jjajjammwe kyava ku ki okumutikkira engule okugamba nti oli mwami mu bwakabaka bwa Buganda? Era abaana n'abazzukulu lwaliwo ne balanya nti ffe tuli balangira, tuli mu lulyo olulangira, tubabuulidde obulangira musobola okuyingira olulyo olulangira nga kabaka awasizza mu lunyiriri lwammwe muba mu kika kyammwe muyingira olulyo olulangira, kubanga Nnabagereka ali mu bwakabaka wabanga yafumba nga yeddira nkima. Olwo ab'enkima ekika ekyo kyabanga kikulu nnyo, era obukulu obwo bwatandikiranga ku mulembe ogwo okutuuka olwaleero. Baga nti tuli balangira n'Abambejja. Bulangira obulala bwavanga mu kukolerera ennyo, mu kukola ennyo okulabika nti twejja emabega, kabaka n'agaba obwami. Kitegedde ebintu ebifaanaganako bwe bityo. Gwe atakoze nnyo ojja kubeera mu kopi paka, ojja kukolerera nnyo banno. Obuddu bwe buzaala obulangira, obukopi bwe buzaala obulangira, obuddu bwe buzaala obwami. Kolanga omuddu mudda olyenga omwami. N'olwekyo nammwe mwenna abali ku lubaale abasamirira empewo, ojja kuba mukopi nnyo singa onooba totegedde woogwa. Ojja kuba muddu nnyo singa onooba totegedde woogwa. Mujja kkanyanga kwogera ku myenge nti ffe bajjajjaffe baali balangira, ffe tuli balangira, naye nga tolina kyakkola, tolina ky'olina, ogaanya okukola, ogaanya okwezuula. Buli lw'ogaana okwezuula ne bw'olikola mu nsi muno n'osuula enjuba, tolina kintu ky'olifuna. Naddala singa ogaana okumanya nti ndiko emyoyo eginnondola, ndiko ekingoba tekintadde, okitegedde, ne bw'oli